Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Etadde Gen M7 kwoteeka mutabani we Muhoozi Kuninga buli lunaku olukya byongera okubeera ng'ate byonooneka okusinziira ku mwogezi wa UN oba United Nations amanyikiddwako obulungi nga Antonio. Musajja mukulu ono Antonio Guterres avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ateeka obubaka ku mukutu ogwa X obulese nga bwewuniikiriza buli munnansi era mu bigambo ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Era mu bigambo byagambye nti eggwanga Uganda tulitaddeko eriisa ejjogi era tutunuulira okulaba engeri gye bawambamu abantu gye babuzibwawo abamu ne bataddamu kubeera nga balabika n'abandi ne basibwa mu ngeri emenya amateeka. Era nga UN tukyagenda mu maaso n'okubeera nga twetegereza ensonga zino tuoba oliawo twandibaako kye tukola oba tujja kuvaayo ne ripooti ennyonnyola ku ebyo. Mwana wa taata ebijja oba ekijja kirabika nga si muntu. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa 7 deputy spokes wa NUP Alex Waiswa Mufumbiro akomezeddwawo mu kkooti. Mukomwawo mu kkooti aleeteddwa n'abasibe abalala okuli ba Edi Mutwa Yakirewo Kivumbi, Bobby Giant n'abalala bangi nga bagenda maaso n'okubeera nga bateekebwa ku musango ogumanyikiddwa ng'ogwa unlawful drilling. Era wano nno omulamuzi oba oliawo akulira kkooti ey'ekanyanya agenze maaso n'okubeera nga ajungulula ebimu ku ebyo era n'akkiriza okusaba kw'abalooya oba abapulida b'abasibe bano. Kusaba kyokwo kwakkiriza tulakalira byonna nsobodde okubikuŋŋaanya n'okulaba nga mbikuleetera munywanyi ogere maaso n'okuba nga obimanya. Bingi nno bye tugenda okuba nga twogerako ate osobole okubeera nga obitegeera. Mengo lwaki efuddeyo mukadde nga kano? Kapiteeni Babu ebigambo bye nkugambye essanji zino ayogera kaate nga musezi agula essowaani nti eno gye ntwala yakuliirako ko bantu. Okusinziira ku bannamateeka ba Waiswa Mufumbiro okuli George Musisi ne Kanso Muyizzi baliko ebigambo bye boogedde ne batunnyonnyola ku biki ebibadde mu kkooti. Jjukira nti omulamuzi wa kkooti esookerwamu wali eri ekanyanya agenda dda maaso n'okuba nga agaana bannamawulire okulaba nga bakavalinga proceedings za kkooti. Awo nno we tutandikira. Nze Deni yaliwo okuweereza nkujjukiza ntutambula ne bannaffe abalayika mobile abagamba nti gwetaaga ogula airtime oba data walayika nyigabonyeezi *217*553# wegulire airtime ne data ng'okozesa omukutu gwonna kw'onaaba oli Airtel oba MTN. Gwe tobonaabona okwebuuza wa ogenda gula airtime wa layika era layini yo togisuula kuba ekyali ya mugaso nnyo nnyini ddala. Wenkusabira otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom onkonere mukadoka gye personalize wakateeke mu all sobola ofuna notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Okusinziira ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Musila avuddeyo naye mulugunya ku ngeri mutabani we gye yattiddwamu e South Africa. Wabula nzikiriza tusooke tutandikire wano naawe weerabireko ku mbeera ebadde ku kkooti olunaku olwaleero. Abasibe balaga nga bakyalina eryanyi lingi. Labayo. Olutalo luwedde tuliyambale ngule tulisimba Uganda Abasibe nga baleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero mu kuyimba oluyimba lwa tuliyambala engule mu Uganda empya
nga balagawo obuvumu n'okulemera ku nsonga nga bagamba nti newankubadde mutusibira nga mukola buli kimu ekibi kye mututuusaako banywanyi tetuli balabe bammwe bwepo ffe tuli bannayuganda abalwanirira eddembe lyaffe ery'obwebange era erituweebwa ssemateeka akulembera eggwanga lino. Wabula okusinziira ku munnamateeka Kanso Muyizi aliko ebigambo byayogedde ku wa we batuuse mu misango gino. Wuliriza. Muhoozi Mufumbiro netwatwala mu High Court, kooti enekkiriza era eziweereza. Tegeza mu High Court tulinayo matters za mirundi ebiri. Matters za Muhoozi Mufumbiro fayiro yonna eri mu High Court. Ekirala matters za bannamawulire bagaana okukavaringa proceedings zonna ziri mu High Court. So tusabye kooti eno etukonfamingidde nti byonna ebiweerezaayo era tulina kugenda mu High Court okusaba date kulantuulirwa ku matters ezo. Ekyokubiri, mu mata ya bail gye twasabira bonna abasibe, omulamuzi grade 1 n'atatuwa bail, tusabye review olwaleero. Kyono omulamuzi engeri gyali nti asupervisinga grade 1, ensonga za grade 1 zonna ngeri gyasalamu teyali mu mateeka, teyagoberera mu mateeka, yatunuulira twateeka ku fayiro. Tusabye omulamuzi ono yeyambise obuyinza bwe nga tujulira gyali n'obuyinza bwe bw'okuba nti yalaba ensobi ezikolebwa abalamuzi abali wansi we, yeyambise obuyinza bwe atuwe bail. So effective tusabye bail ya bonna before the chief magistrate. Bw'anaaba ng'amaliriza nga ennaku z'omwezi 10 wadde ennaku z'omwezi 10 okukomawo asalewo abataka kaluka kooti badedda. Okusinziira ku Kanso Muyizi agamba nti omulamuzi wa kooti eyo yalabirira kooti zonna ento ezituula ku kooti ey'Ekanyanya era agamba bataddemu okusaba kwabwe butereevu nnyo nnyini ddala era kye basuubira kwe kubeera ng'ensonga zaabwe zitwalibwa butereevu eri omulamuzi oba eri kooti enkulu basobole okuba nga bazitunulamu kw'oteeka n'okubeera nga basabye bbeero y'ababaka ey'omusajja Alex Mufumbiro n'abalala abagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa. Sooka owulirize wano katini tweyongereyo. Omulamuzi yeyambise ebyobufuzi, mujjukira ezo decision ezaalimu nti omusango guno gwa byabufuzi, ti mu kiseera kya byabufuzi netubata bayinza okuba n'engeri gye bagwa affectingamu. Ekisooka ebyobufuzi bye yali bagamba campaign zaggwa, ate ne bwe ziba teziwedde kooti tekkirizibwa kuba na leesi ya byabufuzi. Era abalamuzi tubagamba nti tumanyi bulungi nnyo nti tulabye emirundi mingi nga abantu ajja mu kooti n'awanika buwanisi mukono, omulamuzi n'anoonya n'okunoonya nti tolinayo wakweyimirirwa wakubiri. Kati tubabuuza kimu, kyekyawuka bwe gituuka misango gy'ebyobufuzi bateekawo bba ey'amaanyi eteetaagisa. So tubagamba kintu kimu, mukozese mateeka temukozesa lensi ya bufuzi oba kulowooza ku nsonga ziri wabweru wa kooti eno. Tumanyi lwaki omulamuzi yali alowooza ku nsonga eziri ekavule eziri mu ggwanga mu by'obufuzi, ekyo kimenya mateeka. So tumusabye agoberere mateeka gokka ge gaba gatusalira, so si bantu ngeri gye tufaananamu, oba ono amufaananidde bubi, oba ono alinnya baasi ki, oba ono yalina ennyindo yenkana ki, nti oba ono akkiriza mu kkala ki. Ebyo tebiri mu mateeka. Tusabye ebyo amateeka gaba gatulamula, gabe galamula abalala akkirize abeere wa kisa. Ebigambo ebyo byonna byogeddwa Kanso Muyizi ng'agamba nti okumma abantu bano bairo omulamuzi yasinzira ku nsonga za byabufuzi era n'ategeeza nga bwe bayinza okutaataaganya obaolyawo obujulizi bwabwe kw'oteeka n'okubeera nga mwanattu baddamu okukola obusambattuko naddala mu biseera ebyokulonda. Agamba nti okulonda kwaggwa dda ne campaign zaggalwawo dda, so era n'abalamuzi tebasaanye kwesigama nnyo ku nsonga za byabufuzi kubanga mpaawo na kimu ku ebyo kibeera kigenda maaso nakubanga kibakwatako, nti omulamuzi tovunaanyizibwa ku nsonga za byabufuzi yadde akamu n'akeddagala, era n'okuba ng'obeerako n'oluuyi lw'ogenda maaso n'okwesigamako, nti ekyo nno tekikkirizibwa era tekibeera kimenya mateeka. Anyway,
bwe tuba tuvuddeko awo kanso Musisi aliko naye ebigambo byayogedde nkusaba tubiwe akadde. The situation has been calm today, and even some of the issues we've been complaining about, especially closing out the media, the court has said that it is one of those things that will be considered and possibly reviewed, because we believe that the constitutional requirement for a person to be subjected to free and fair trial encompasses that trial to be public. Therefore, chasing out the media is one of those sticky issues we've had, and we hope that as we always advocate for an independent judiciary, we hope that the situation we've seen today can continue to prevail and judicial officers especially uphold. We are not seeking for favors or to be biased on our side. We are seeking just for them to uphold their judicial oath and the independence of judiciary ultimately. Ebigambo ebyo byebigambo kanso Musisi byagenze maaso n'okubeera nga ayogera ewatali kuvunnama wabula nga basaba kkooti okugenda maaso n'okubeera nga egoberera amateeka era okutunula mu kusaba kwabwe okwo nno okuli mu mateeka kkooti ekola okusalawo okwayo okwetengeredde nga kkooti ya Uganda. Banywanyi, kaakati musajja mukulu Gen M7 wali alabika nga gamubuguma abaana nno balina enjogera egamba bwetyo okusinziira ku UN spokesperson Antonio Guterres yavuddeyo n'agamba bw'ati nti UN is closely following recent deployments is closely following recent developments in Uganda. He notes with concern reports regarding the detention of political and civic actors, including cases in which the whereabouts of some individuals have not been clearly established. UN yagenda maaso n'okuba nga etunuulira ensonga reports ezigiweebwa wuliriza egenda maaso n'okutunuulira reports zeefuna nti waliwo ekibuzaawo bantu oba ekiwamba bantu ekyeyongedde mu ggwanga lino erya Uganda, era abamu ku abo bannabyabufuzi kwoteeka n'abantu ba bulijjo ababuzibwawo ne babulwako munnange wa gye bali, era bagamba nti bagenda mu maaso n'okuba ng'ensonga zino bazeetegereza n'obwekkaanya obw'ekika ekya waggulu oba nga bazekkaanya n'eriiso ejjogi ennyo nnyini ddala. Kakati awo we wava omwami omu n'adda ku Twitter n'atutegeeza nti ebyo byonna bye mukola bya bwereere, nze nno wano wendi era n'okuba nabimala dda. Kale atulinde tulabe ate ki ekinaava oluuyi eyo. Kale musajja mukulu Honorable Musira si musanyufu n'embeera y'e South Africa bamutidde omwana we, wuliriza. Naye mbadde mpise press conference era nja kugiyita twongeremu. Twagala ekisooka South Africa okutta abantu ewange Nasiima Ronald, omwana gye bayita Nasiima Ronald emyaka 29 bamuse bamukubye ne bamuttirawo ne basula mu siweji. Ba South Africa tuli mu kukola mupango okuleeta omulango Nasiima Ronald. Laba ba South Africa bano twagala kyenjagala statement eve mu government, diplomatically eve mu government. Njagala president wange akyogereko lwakubanga Ramaphosa Cyril ababeera wano nze nga ndi Makerere n'ensoma ne banne bagundi waliwo mukwano gwange nnyo nga bamugoba Libya najja wano 1989-90 netusoma ne bali bamuyita Foza simanyi oba wali oba yafa mu South Africa. Tusula nange tulya nange netubateeka wano kakati laba byebakola afrophobia
agantu galondooza gamanyirira violence. Now fenga gwanga baso wange eka mwana wa muganda wange Nasima Ronald omwana myaka 29 bamusi nienda singa mulambo gujja era nja kubayita ku airport wali mwerabireko mu mwenyine ajuli njagala installations z'aba South Africa zonna all installations. Let any South African, whether here legal or illegal, leave this country. And I want that. And nkunga bana Uganda. Gana gasaja gamanyi violence. Tugalage. Companies have wiziri wano Stambiki, Standard Chartered, MTN, DSTV. Era amawanga amalaga kikoze. Nigeria ndowooza ne Ghana. Bamaze okukwata ne companies zabwe ne bazi nationalizing. Twagala tukwate MTN wano. Efuke yafa. Anti bo bagamba nti no tebagala ene foreigner. Naffe twagala wano foreigner or even foreign investments. Lwaki batulyamu ffe emisolo wano ate bo be basinga okuinvestinga wano. Okiwulidde? Abazungu bali eyo, abayindi bali eyo, abawarabu bali eyo. Tebakwatako. Bagala muddugavu yekka. Tetwagala muno whether, let me say this in English. And at the risk of even arrest, I want to call upon the Ugandans to raise up against any South African, whether legal or illegal. Honorable Musira oluvanyuma lw'okubanga mutabani we yatiddwa e South Africa agamba bo tebagenda kukkiriza kamanyiiro kaba South Africa kano kugenda maaso na kubeera nga keeyongera okukula era bo baakugenda maaso n'okubeera nga balwana okuwezizingirire okulaba nga bakomyayo ejjoogo ly'aba South Africa nga batandikira ku kampani zaabwe okuli MTN okuli kampani nga MTN n'endala era ono agamba bo baakugenda maaso n'okuba nga balwana bwezizingirire okulaba nga aba South Africa nabo badde ewaabwe bave mu nsi yaffe wonno wetulaga si wangu ulida mayiga njagala kubagumya era wadde embeera etiisa naye temuterebuka. Omuganda agamba nti ekiwola tekyala, omukalo gw'embogo bagutwalira mu nkwawa. Mujja kutegeera amakulu g'olugero olwo. Naye mubeere banywevu kubanga abantu bangi Erias Lukwago bamulowoozaako era tetusobola kumwabulira mu kaseera kano akazibu kaalimu. Ekyamazima obunkenke buno bufiiriza eggwanga. Bw'olaba kati emikutu egy'ebweru gye bitwogerako abantu bayinza n'okulowooza nti mu Uganda buli muntu asula wansi wa kitanda oba buli muntu ali mu mpuku. Olw'ebyo ebigenda mu maaso. Nze nno nsaba abantu abalina obusungu ku bannaabwe bakkakkane. Ntera okugamba abantu nti bw'oba onyiize tulanse onywe kaawa. Kikopo kinaagenda okuggwamu ng'akatuuyo kakuyiseemu ng'obusungu bukkakkanye. Obusungu obw'ettumbiizi buyinza okusuula oyo abulina mu katyabaga ne buleetera n'ensi emitawaana. Ebigambo bya mayiga omanyi bibadde bya bukkakkamu naye nga bya busungu era biwereza Muhoozi in advance. Jukira yagamba nti naye ajja munona ne kabaka kati alinga amuddiza. Omanyi Abaganda balina olugero lwabwe olugamba nti ekiwola munnange otera n'okikwasa engalo. Ati ennyama y'eki ogikwatira mu nkwawa. Byonna mubiwulidde bibadde mu lulimi Luganda. Sigenda biddamu kankuweeko katini wano ku musajja mukulu Captain Francis Babu. Wuliriza batadde babireete nendaba nga aleese mukyala Matembe
nendaba nga aba NMG kati boogera nze ndowooza ne kino kyamatembe tetulina nakumala wiiki singa Pulezidenti Museveni ayagala asobola okumuyita afune ku bantu abakulu mugenyi naawe kendeeza naawe mulekerawo okusongereza full stop. Abantu abamu bagamba nti CDF tayogambwako alabika nga ebigambo akozesa kubanga naye ebigambo byakasuka ku mukutu si bitono. Mbimanyi kugamba gye tebya mukangavulako gye gyali tulaba nga waliwo enjawulo nnaku zino waliwo abamugambako lwakuba tebamugamba mu mawulire nga mwandyagadde gwerekera nedda ssebo nedda oli muntu mukulu bamugamba mpola mpola. Ebigambo bya Captain Francis Babu bwogera maaso n'okuba nga obiwulira bya kintu kikulu nnyo era alabula General Muhoozi n'agamba nti ono nno bakulu banne beetaaga okuba nga bamugambako kubanga lino eggwanga lyaffe bwe tugenda maaso n'okuba nga tulireka ne ligenda lityo tuyinza okumaliriza nga mwana tulisudde mu kuluka oba oli awo nga tulinnyise mu ntata gye tutagenda kubeera nga tulijja. Ebigambo si biwoomu. Tutambula ne Laika Mobile bagamba nyiga *277*553# osobola ogula airtime ne data wa Laika Mobile ate obeere ng'otambula naffe butereevu. Erinnya nze Daniel w'okuweereza tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze nkuleetedde. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.